banaye batulaba balungi mwenna mujje baleko obulamu bugamba butya. Olwaleero ndi eno Salama Road gye bayite Bwakuleekaana twazze waka, tuli waka twakoledde ku Horse Beat eno studio ekuba muziki gwe omuyimbi ali eyo ng'olinayo akayimba wakateeka mu nsuwa oganya okkabikkula kabikkule ojje eno okaleete baproducer we bali bakakoleko ofune music omulungi. Togenda eri gye banaakusaba 2,000 sooka oteyo 2,000 awo tukoleremu bajja kubba jangu eno ku Horse Beats ka music bakakube. Olunaku nno olwaleero si lwa bulijjo naye ng'amannya Uncle Seeki President Masaka City bambi subscribinga okone ku kade obeere ng'ofuna all ofune buli kimu kye tuba tutaddeyo. Njagala okutumirako nnyo ku bakyali bange Emayo, ntumireko ne producer Clinic, ntumireko manager Sikoje, mutumirako nnyo mwena matumirako nnyo mwenna. Olunaku nno olwaleero ndi wano sinkanye omuyimbi yayimba dda awadi azirina, ngenda basaba asooke ababuuzeeko, sigenda kumwogerera, njagala muleke yeeyogerere. Omukulu nsanyusa okusanga nange bwe ntusaba. Abantu baagala okumanya amannya amanya ndowooza za Jimmy Kiwanuka aka Kim Royal. Nze ndi musajja muyimbi, ndi muwandiisi. Yesebo. Wasomera ludda wa? Nze nasomera, natandika okusoma mu ssomero baliyita Kawukano, liri eyo mu kyalo ewaffe e Luweero. Gye natandikira okusoma era gye natandikira okuwandiika nga ndi mu P4. Watandikira mu P4 okuwandiika? Era ennyimba ze nawandiika naye amasomero gazikozesa ag'enjawulo. So kati kino ekintu nkuze nakyo kuba maama wange yali mukazi muyimbi era nga mukubi wa ndongo, musunyi wa gita, bamuyita Namika Teopista. Yali mukubi wa ndongo nnyo, yali musunyi wa ndongo. So kati gye nava ewa maama wange ne mu ssomero eryo bwe natandikira okusoma Kawukano primary. Bwe nava e Kawukano nadda ku Galikoleka era Ekiwanula ewaffe, nga naye ebyo biseera taata waffe yali afudde nga tuli bato. Bwe nava e Galikoleka ne ŋŋenda gye bayita Kasaala mu ssomero ly'Abakatuliki nga ngenze kubeera father. Nga naye mu kubeera kwange father nali mbala kusoma, mbeeko wenkola ki wentuuka kuba taata waffe yafa nga tuli bato nnyo, n'atulekera maama ate nga tuli bangi. Mwalinga bameka? Maama waffe yatuzaala abaana 12, taata waffe yatuzaala abaana 26. Kati kitegeeza abakazi baali banjawulo nga bangi, naye maama wange yali omukyalo omuto. Kyekyo kati yembeera gye yatulekamu okubeera nga nzungazunga mu masomero nga bwe nkugambye, naye nga mu buli ssomero gye nali nga ŋŋenda nga ndekawo at least ennyimba ne bwe ziba 3 ze nkoledde amasomero ago. That's why amasomero ge nasomeramu oba agali mu disitulikiti y'e Luweero buli akozesa waka wange ebiseera ebisinga mu kategori eyo aba awangula. Ekyo kyebaliza Katonda. Masomero ki gwe wawandiikirayo go agakyali e Luweero? Gakyaliyo gonna. Ssomero ki naki? Kawukano gye nasookera mu P4 we nawandiikira olwo oluyimba, ennyimba ziri 2. Ne ŋŋenda Ekiwanula ne mpandiikayo oluyimba lumu ng'era ekinsomesa eyo talent. Ne ŋŋenda e Kasaala nayo ne mpandiika, awo nawandiika nnyo kuba nalwawo. Okitegeera? So kyekyo Kasaala nasomerawo okutandika P6 ne mala P7 ne ŋŋenda ku St Andrews Kasaala era ne nsomerawo senior 1, senior 2 nakoma mu senior 3 saasoma nnyo. Kati ennyimba ezo wawandiikanga zino za competinga kuba oluusi amasomero gabeera
ne zi competition oluusi gabeera ne gagamba essomero katuyiye oluyimba lw'essomero kati gwe wawandiikanga za ssomero zennyini oluyimba lw'essomero kati nga buno gaa nti kati tugenda competinga tugenda mu competition kati omwezi gutuuse biki nga bw'obimanyi ebyessomero nga nze omanyi saanyigirwanga mu ttooke kuba nali mulalu buli kimu nali nkyenyigira mu mupiira kudduka kuyimba nga byonna kagamba nga ndi popular mu ssomero lye mba ndimu ngera nga mba olina okumanya nti wendi so kati nga babagamba nti kuba ekyalinga kinzije mu ssomero liri baba bakuyise bakusiseeyo ojje ndowooza obeeko kyokola ku ssomero lyabwe ng'olina ekyamakulu kye bakulabamu so kyekyo ekyampeererako we natuuka nze saasomerako ku ssomero ku ssente z'abazadde bange kitone ko wasomera yes kati ennyimba kizojjukiro ze wawandiikayo ku ssomero eyo abalemeezi nyingi naye sikyajjukire kugamba kuba nali muto naye nga still nakati bazikozesa amasomero gazikozesa n'agatali ga disitulikiti eyo bagamba wakawo n'amasomero ge Masaka wona kugamba yes okutuweyo kulumu kweze ezimu zoba bana balimeza balyanaka balyangambike ne bafuna ensimbi ngamba balemeza balyanaka balyangambike ne bafuna ensimbi kugamba oluyimba mbadde nduwulira naye nga simanyani yalukompozinga yenze mu ebyo ebiseera nali muto naye nga n'okuwandika simanyi wabula nga nteeka wano mu mutwe nenteeka wano mu mutwe kati nga bwe tutandika okubeera nga tukola practice nsooka nemba nga simanyi na bya vaasi kati nga waliwo tica wange baali bamuyita Martini Ntulume ekawukano kati nga ngamba omanyi kati okomya okuyiiyaawo kati yiiyaayo obanga akola olugero nga lweyongerayo ngamba okay kati bwe bibanga bya lugero kweyongerayo kati abalimeza abalyanaka bakolanga batya kuba ewaffe enswa ennaka za ddala enswa ezo bazitta batya enswa ennaka wabaawo ebiseera byazo wabaawo abazitta mu biseera byazo newaba bazitta mu biseera ebitali byazo ne zibuuka mu biseera ebitali byazo kati bakikola ebintu ebiri bisatu tusooke ne wano bazitta mu biseera byazo nga bonoga nti kati ensenene zizze kati guno mwezi gwa musenene omunaka ogwo mwezi guba gwa munaka kati ogwo guba gwe mwezi gw'omunaka gweze enswa mu bulemeezi kati ne wabaawo enswa ziba ku bapereketya zezitya kati obala nti waliwo ekiswa entunda ndala entunda ebuuka nga enkuba etonnya nze ni musajja muganda entunda ebuuka ng'enkuba etonnya enswa ennaka ebuuka misana mu biseera byayo oba oluusi nga ogikubye pereketya oba nabe kati ne wabaawo enswa empawu n'enswa ensejjere enswa ensejjere ebuuka saawa 8 gwa kiro ensejjere empawu ensejjere ensejjere yebuuka mwezi essaawa ezewala ennyo omuntu nga tasobola kuzuukuka nnyo akakanene kati enswa empawu ebuuka mu ssaawa muzimanyiddeko saawa 4-5 awo ng'abantu mwe muzimanyi yo zezisaawa zaayo kati ensejjere ebuzaabuza okitegeera so kati kyekyo mbadde nkubuulira ku kyabalemezi fe tuli balemezi kati pereketya yatya bwaki bamuyita pereketya giba miggo nga bona okwata ng'okuba namunjoloba emiggo ng'okuba pereketya okuba wano ku kiswa nga paka lwe zizuukuka ku kiswa bwomanyi we zaabuukiranga nga tekyafuluka we zaabuukiranga nga wayiyeewo amazzi ekitegeera zisituka zizuukuka zisituka ne zibuuka kati nabe biba bibuuka biba mu ttaka ne kuba omusata kati nga wali omusana nga gwaka nga wali ng'omusana gwaka nga mu biseera byoba bya January oba gwakubiri mugenda olaba ennaka ibuuka nga bibuuka ebizigo bye munda mu ttaka oba kitegeera ye nabe
ekiri kyogambye nti nno waliwo abazitta mu budde bwazo n'obutali bwazo naye ne zibuuka. Obutali bwazo yeyo pereketya. Obudde bwazo gwe mwezi gwazo omunaka. Kati nabe yo yazibuusa mu mbeera yonna. Kyekyo. Kati obuyimba obwo bwonna obuyimbye. Kati ova otya mu ezo nnyimba ez'okuwandiika ezo n'ojja mweno mu music ono owaffe? Nze namanya nti ndi talented. Namanya ndi talented. Mama wange yantuza n'angamba naye Jimmy. Nze tata wamwe yampasa yanzija mu ndongo. Naye njagala abaana bange nfunemukko omu anfaanana kuba nali wakabi. Nali wakabi naye tata wamwe yalina ssente. Era ekyanditewa tata wamwe kubeera nti yali musawo, nze omusumeni gwe gwansala ne guntwala ewa kitammwe. N'endongo n'engivamu wabula njagala nfune omwana. Naye nze mama amanyi okuyimba biki njagala naye mu buto ngenda kutandika okuyigiriza gita. Mama mu kunjigiriza gita ndowooza nalina emyaka yange 5 ng'engalo zange ntono nyimpi kugamba tosobola kunyiga strings. Kati nga buli wenyiga strings binnuma nembulira nga mbikooye. Naye mama nze bino ebidongo sibyagala, nja kwebagira gita eyange. Oba oyagala nkube gita nja kwebagira eyange. Kati waliwo omusajja bamuyita Mutambuza oyo waffe namusasula ssente nangamba njagala onjigiriza omwana wange gita. Musambuza n'ajjange waka buli lunaku luli lwaggulu. Amazima gita yannemukola ki okuyiga nani sijagala kubanga ennumya ki engalo paka lwe nebagira eyange. Kitegeeza gita omanyi ogibajja naye myaka ki gambi tata waffe yafa 2000 myaka ki nali muto okitegeera nali muto pathe ndowooza nalina emyaka ndowooza 2000 naye ndi mu myaka 5 kuba kati nnumba myaka 3 ekitegedde. Kati ne binnema ne mbajja ebyange mu bikooko bino bye basala ku gundi. Nembajjanga kati nga nyinga kyabulambuze waffe nga buli holiday abantu bajjanga mbakubira nga naye byembakubira sibimanyi nga naye nfuna abaana ne bakuba ebigoma nga jazzi okitegeera kugamba nga yali passion yange. Yali passion yange so up to now kati nenyingira ekibuga nali mbeera bwayise enkulidde mu ghetto era kochi wange Zebra awo wenyini mu kasenta ako we nali kati wali Bokasa Bugalani kati Bugalani yeyo gundi zoni eyali mu gym ya Coach Zebra kati nga awo wendi nentambula nga okuvanga awo nengenda Kaleerwe nasooka kuba Sesa Hall. Basesa Hall eyo yali church jukira nze nga mpambana nnyo kati nga manya nti wano waliwo abalokole nti baba n'obuyambi oluusi kati nga njaga kweyongerayo kusoma jukira eri nvuddeyo mu kigo ninumba mu Basesa Hall netandika okuyimba mu kwaya ntandika era okuyiyanga kwegamba nga omuyiiya ntandika okuyiya musoma nagana omwana ono muyimbi kati nze okumanya ebintu ebyange byali bizibu byali birungi nga byangu naye ate nga bizibu kumanya nti nali nga nsobola okusanga kwaya ng'eri stable nene mpulira nze nganze mu matu gange nempulira amaloboozi gange ge bayimba gayina ekigabulamu kati kwe kulumbanga naye manyi omuntu ayimba alto bakyuseemu at least ayimba alto ayimbe alto eri high batekewo omusajja nga ayimba alto kati olunga nange negwanyiza ekifo kati bafuna omuwala nga ayimba alto eri high kati nze ne banteeka mu alto eya wansi naye era nga eddoboozi owulira nga alto sigituuza bulungi naye nga ndese idea paka lwe bakinzijjako ekyo ne baleeta omuntu asobola okutuuza alto nga muntu mukulu natuuza alto entuufu kati nze ne banteeka mu soprano oluusi oba okitegeera oba oluusi natandika okubeerawo nga nentuuka okubeera nga ndiidinga kwaya nga nsobola oba controllinga bonna. Kati oyiyidde ezo zikwaya
kati tewatigenda mu ebino ebibiina ng'ologa nti twalinangawo Diamond z'esembo twalinangawo simanya wakayimbira eyo tewayigendayo ebyo byajja luvannyuma ojjukira oluyimba lwe bayita omukwano gunyuma gutandika sawe gukola kati oyo omukazi we yakubira akakayimba sijjukira mwaka ki kuba byadda omukazi oyo yali mulokole mukazi mulokole nakati Samali Matovu kati Kyebandu waliyo studio bali bagita Sami Records nga ya producer bamuyita Mugisha Godfrey oyo nga nfiirako ngagamba Jimmy osobola osobola okuba wakabi kubanze mpulya kyokola kyakabi nangamba jangu otandika okuwandiikanga ennyimba z'abantu kuba mmanyi oli muyiiya ne mugamba yesi ndi muyiiya nentandika okugenda kati nga byemba mpandisa oluusi bwe biba nga layini si ntereevu nga antereezaamuko bw'atyo mpola mpola kati lwagira Samali n'amugamba Joseph njagala manyi Mugisha George njagala kunfunirayo kayimba ka gospel wekamakama obwa bubiri kuba mpulira nze omwoyo gwange gwetaaga eri siri muno mu music wansi ko ye kale kati ninyo kaso kwaona then bwe yaŋŋamba ekyo ne mugamba kale tugenda nitandika okuwandiika obuyimba bwa gospel ng'era kale buwewukamu ne tuddamu ne tweditinga nagamba kati kino kikyuse tukole bwetuti ne ziwera ennyimba ndowooza baazalinga 8 kati n'amuyita n'aŋŋamba omanyi Samali jangu nina omwana yawandiise naye jangu kati nga Samali bw'anantunulya bw'ati tajja kubayinga kyenkoze ki kyowandiise kyempandiise because appearance yange ne size kwegamba appearance yange yali alagira n'aŋŋamba omanyi omukazi ono ali mu kujja naye ogenda kubeera munda mu studio kati studio zedda zalengako endabirwamu nga zalina booth kati omuyimbi gyali recordingira emabega si bye bino kati nga oyimba wano producer ali wano okitegeera studio zedda zalingako booth okutandikiramu ndowooza zikomye 2018 awo 2019 wezikomye ezo kati obeera ne producer wano biki kati nembeere mu booth nagenda olaba Samali Matovu atuuse ng'ate mwagala njagala omulabako nembeere ate nga naye alwawo bamukubira luno bamukubira luli olwondutwala luno sirutwala luno ndutwala ekitegeera kati omusulo ne gunnuma novaayo ogenda olabe nenjagala okuvaayo nfuke naye nga nali mumpi nnyo nga sinnawanvuwa ndi muwanvu nnyo baaba nga sinnawanvuwa nali mumpi kati nga mbuuka bwe nti mundabirwamu ne mulingiza bwe nenzira wansi kati ng'oluggi lwenyeenya bwe luti buli wembuuka bwe ndi ng'oluggi lwenyeenya kati nagenda olaba gundi antunudde waati producer ng'awulira ekisungu kyeyaŋŋambye okukola si kyenkola ki kati mu kubuukabuuka n'omusulo ndowooza bwe kukka nawulira nga ntendewaliddwa nenfuka mu studio eri mu booth jjukira kapeti y'ekyoyo ebanzibu olwagira omukazi n'alonda ennyimba ze yalonda kuba nze nali mpandikira bwereere nga sina kyenfuna kati olwo yo yazigula ssente mmeka simanyi ebyo saamanya wabula nze oba batutte oba tebatutte njaga kuyimba kati yo oli bamwokya kitegeeza nolwaki tebamwokya naawe bakwokyayo nedda kati ekitegeeza Samali Matovu wamuwandiikira ku nyimba namuwandiikirako ku nyimba eza gospel bw'aba nga zeyagula ku Mugisha zonna zeyagula ku Mugisha zange nyimba kizojjukirako simanyi naye nga amuwandiika yes gospel songs kati wetwabeera ne Mugisha awo kati lwagira Mugisha studio ne mimukyankanako n'agenda ku radio Buddu simanyi kati nengende wa Jemba bwe bityo ewa Jemba awo Jemba producer yali Kaleri kati ne tubeerawo nze Kalo Nantongo ne Claire pia Kalo Nantongo ng'aviira Gayaza Claire ng'aviira Kawempe nze ng'aviira Bwayise mu geto yaffe Kalo Nantongo
ewajjembe oyo mwabeerako naye bulungi olwo ng'alinayo ennyimba oba nga talinayo nga naye ayimba ng'ayimba ye si muwandiisi kati nze nga ndiwo nga muwandiisi na backup kuba ekya backup nali nkimanyi nnyo natuuka n'ekiseera nenkipafectinga nga okubaakinga si buzibu ndi mulalamu kati Carol ng'ekimuleeta bambi ku studio ng'ayagala management kati ate nga tulinawo Claire Claire nga ffe gwe tulaba nga star nga Claire wakabi Claire ayimba ebintu Claire buno budde akyaliyo Claire gyali ali ludda Claire yadda mu gospel kati ebintu byangira nawulira nga music wensi amutami yadda mu gospel era astrugglinga kati gundi eno New Eagles the New Eagles New Eagles bwe yabeererawo twala akabanga katono ne wajjawo Golden kati ono omwana ono Carol Nantongo n'afuna ddiirwa eyo eyingira mu Golden ye n'avaayo eri gye twali ffe n'atulekayo kati eri gye mwali Carol yali alinayo oluyimba oba jase talinayo mpitirivu yali alinayo oluyimba kizojjuke mpitirivu kati gwe nnyinza okugamba ojja genda ku YouTube oteekemu tweweeweemu All Stars tweweeweemu eyo mwalimu nze mwalimu Carol mwalimu Masekuro mwalimu Ragabeni mwalimu Zax Birangirangi mwalimu tweweeweemu naye era bw'onondaba ojja kundaba engeri gye nali nfaananamu ojja kundaba kati ne katuuka akaseera nga mpulira Kaleerwa entamye nga ne bwayise entamye ffe bagamba ffe bakuba abantu nga ne bwoba tolwanye nga ffe bagamba muno kati abo bayaaye babeera eri mu gete wa zebra nga mbutuufu ogenda ne training nga byotraininze nga oyagala just bikubeeremu naye nga akulaba ng'okola ebyo oli muyaaye kasita bamanya nti ova wa zebra kati ovaayo oteyo Kaleerwe era wojja waliwo omukwano gwange bamutase Kamulaasi yali alikodingira wajjembe awo ayimbira wakakande ye sita waayo kati naŋŋamba naye gimulaba olina talenti yakabi tola nti nze ennyimba eri nafuna favor naye gwe n'otuuka eri mu makindi waliyo abayimbi bangi gwe bwe yaŋŋamba eri waliyo abayimbi bangi waliyo ne producer bamuyita Jona kati ali nga Jona mumanyi wewaffe Luweero producer John neŋŋamba Jona akigogamba Jona akavuka kava Luweero ng'ate mumanyi kyali kyali wange neŋŋamba gwe bw'otuuka emakindi buuza Jona nenve bwayise nga ntambuza bigere nga nemunegina zange nentuuka emakindi nembuuza wano wa producer Jona wewe kwata waliwo wati by then yali abeera nga ku St Agnes studio we yajjiira nentuukawo nemugamba Jona Jimmy otuseetera nze ndi mupambanyi nemugamba njagala kuwandiika mmanyi okuwandiika ennaku zino nagamba tukole yanyaniriza netukola oluyimba baluyita Kiwummulo lwe natandikirako Irene n'alugula ojja kuba wamukisa namatovu bayita Kiwummulo olina omukisa musajja oluyimba balwagaliddewo engamba kati lwagira lutaya najja naga naye njagala kuchalenjinga osobola okukolayo oluyimba lw'engoma ate nga jjukira nze eri mu ssomero nabikola nnyo nemugamba ebyo mbisobola nagamba njagala onkole oluyimba olufaanaganako kuzaala kujagana nengamba naye kati kansooke ngende wa maama nengamba muzeeyi lutaya nemugamba manyi mujja kumpayo transport kisente mmeka okutuuka ewammwe Luweero nemugamba ebiri kitundu nebakwata emitwalo ejja nengamba bano bannaye bano tebamanyi nakumanya nengulako n'omugaati nengende wa maama nga maama bampadde project gye nyina okukolera Irene kati nenyo mami buno budde akyaliyo mami wange bwali nangamba nemugamba bampadde project endala lwoluyimba lwe nakolera Irene lwa Kiwummulo balusiimye kati bampadde project endala naye ya mazina ya ngoma nganda nemugamba naye kwa mama yayimbanga emikolo ku mbaga nemugamba kati mwe nga njagala ompa ebintu ebigambo by'ebisoko nga omuntu ng'osanyuse ennyo oyogera otya ng'oyogedde mu kisoko
nagamba osoluka nti nsanyuse nnyo simanyi ebisiige ebisamba ndege bingi byayayogera awo bingi nagamba osolugamba nsambira nyuma nga jjanzi biki nemugamba mama awo ekera awo nemugamba nsanzirayo naga kati obadde ombuuza biki nemugamba nkyanzirayo olwo lwe luyimba kati ekyo kigambo ngenda kikolamu olimba ogenda wulira era n'owandika nsambira nyuma nga jjanzi nenzire waka nendooka nkulukuta oluyimba nsambira nyuma nga jjanzi kati ku nnyimba z'owandiise nnyimba ki endala zojjukira awo z'owandiise just ng'ozitematemamu nsambira nyuma nga jjanzi olwo lwanfula bwakabikko mu kuwandiika empandiika jubilate lwa latest lwa Bettina maybe we jubilate empandiikako koko era Bettina nempandiika senga olwa Rachel Namiro senga wakola bulungi webale olwo nalwo nalwalika nyingi zenze empandiika awo nyingi tuweeyo gundi empandiika mwana ebintu byerabira enyimba nyingi just no enyimba nyingi kati ova otya no mu kuwandiika ate nojja n'ofuuka singa ddala eno mu kuyimba nze mu kujjaawo wa Jona nali ndiwo nga muwandiisi kati studio bwejja netataagana kuba ebigambo byali bingi oyo mwana bamutumye ajjayo kya studio biki byali bingi nembulawo okudda kati nenzira mu kyalo okuba buloka biki ebyo biwanvu biralamu alwagira manager godi nakubira mama wange simu kuba enamba zange nali nazibaweze mu kyalo jime gyali eyo nti ye mugamba ajje ave mu kyalo mwana oyo ali talented mugamba ajje ave mu kyalo nansindikira ssente emitwalo gyali ebiri nenkomawo e Kampala kati mba nakakomawo e Kampala nga tulinawo studio awo gye tutandise mwalimu nze Ken Starch Clinics ne manager God kati nga waliwo omugagga waffe bamwita Ken Maaka manya Maaka lwagira netubeerawo naye nga byakustragolinga mukola omugagga ali awo kati netufuna studio endala bagiyita Platinum eyo bwe twagendayo okuwandiikirayo kati mpandika omusajja nga bali mu recruiting abaana Rising Stars bayimbe kati nga demo zenkola mu studio omusajja gana yewe mwana ayimba bulungi omwana akompozinga bulungi ne baleeta abaana auditions ng'abaana tebalina gwe balaba kati olwagira ne baŋŋamba manyi oluddako njagala naawe wenyigemu mu mpaka ngamba tewali buzibu ate nga nekyokuyimba nakyo nga nali nkyagala nengera nenyigawo akuba teeka emu agamba kati ono gwe tutwala oluyimba ki nayimba oluyimba lwa Titan Takuba otutte omwoyo gwange Olira mulinze nasimye wangu kati nalukuba nokuba nga nkuba ne gita kuba gita nze yigiza mpola nagamba gwe kati munange ne bansayininga kati mukunsayininga waliwo akabadi kaali kakano omusajja oyo yali alina abazanyi ba firimu kati nembera nga nyimba ndi muyimbi waabwe ninga alina n'abazanyi ba firimu kati mubazanyi ba firimu nenkwanamu omuwala ebyaleeta obuzibu emukyala wange gwe nina ewaka afumba nina omukyala omuyita Tabitha Nabumba ye gwe nina ewaka nebireeta obuzibu taata w'omuwala nga mukambwe eno byonoonese ne tudduka paka mu kyalo kati kyekyanziza mu management kati bwe bala muyimbi tebamulina ebya firimu tebigenda mu maaso byonna ne bivaawo Platinum nevaawo kati nembera nga nzija strugglinga kati mba ndi mu kuwandiika mpandiika ndi ne clinics ne tuwandikayo akayimba gundi najja nayagala okukagula Aizon T zinengamba ngenda kefulumiza nange njaga kuyimba Aizon T nakalenda olonga kuwa sente mmeka Aizon T yampa emitwalo 5 ngamba mimba sirutundo olukayimba ki babita ekikulu ebintu bya interview ina byewerabira
baby please love me. I wanna be your friend not your enemy. I know you deserve me. Let me be your lawyer in everything. Oluluyimba n'alukwata n'alutwalira Sipapa alumugulire. Kati bwe yalutwalira Sipapa alumugulire n'agamba ani yayimbye luno oluyimba. Olaba omukisa okujja kukulondoola bwe bityo nga kikulondoola Katonda kulaga ekkubo wa wulina okukola ki okuyita ko ye nti waliwo omuwandiisi yalwandiise bamwita Jimmy n'agamba gwe ayizo nti tojja kusobola luno oluyimba oluyimba luno tufuneyo olulala kati nga ye Sipapa nze bwe yaŋŋamba ye yamugamba nti tojja kulusobola tufuneyo olulala lwoba oyimba ndukugulire nga ye kyabala kufuna nze naye nfunira enamba y'omuyimbi ono ayizo nti n'agamba enamba eri mu kasimu akatono sigiraba naye nga kyali wange olwedde kati okutematemamu naawe olina okusomoozebwako okusomoozebwa kwekwo nti okusomoozebwa kungi naddala mu ndongo eno naffe abawandiisi ndi muwandiisi ndi muyimbi naye okusomoozebwa kungi nze okugenda ewa Sipapa ekyantwala ku luyimba paka lweyanoonya nanfuna naŋŋamba njagala kusayininga tuba twakakola projekiti yali ng'emu ne vidiyo biki nga oluyimba lukuba ne bamukwata ne bamusiba okusomoozebwa okuwulira okwo kati nina kampani gye nali mpandiikira ennyimba nga nayo kirinisa ateekayo ne baŋŋamba naye oyimba bulungi waliwo oluyimba lwetwagula ku clinics njagala olutuyimbire nengera ne nduyimba ne baŋŋamba naye twagala kusayininga olwedde omugagga bamusibye tubadde nteekamu ssente nenga mukali kanzira eno gye bayita Equator Buds ewa Nsibambi Yusufu Honorable kati kitegeeza Honorable oyo alina bandi alina bandi alina event eyakabi wamma ekyasinze okuba eyakabi yali DJ kati n'ennyimba oluyimba bayita Hello Farida Hello Farida nze munoowo nabuddeyo emawokota nzize nkunoonya olwo kati saawa eno bentambula nabo naye nga sofa ekya music career yange kyagitwala maaso though waliwo ebikyakwatakwaata nga mumanyi tustrugglinga ng'abantu kati ebirungi ki byofunyeemu ebirungi byenfunyemu nina emikwano gwokubeera n'Ensibambi alina law firm mumanyi nga ye mukwano gwo ssenanyini wa Jaliya City yes nga ye mukwano gwo kinene okubeera ng'olina Sipapa nga mukwano gwo even now Sipapa akyali mukomera naye mukwano gwange era munoonya nengera ne mulabako okubeera nga olina mukwano gwo nga Honorable Lutaaya okubeera nga olina mukwano gwo Misa Kisemakula okubeera nga olina mikwano gye bangi Aluna Mubiru oyo kojja wange so sijevuma music industry sijevuma just nti challenges zibaamu esobola okuleetera setback naye sijevuma n'omulimo kati muno obudde biki ebikyuse ku music waluli ne wawandiika n'olaba nga bikyuse nnyo buno obudde ebikyuse kati ng'omuntu ng'oli creative obala bigere onatambudde atya nti wano waseerera nti wano tewaseerera band music eda yaliko era yatukuzizza ekitooke kifansalira biki naye saawa eno omuyimbi n'avaayo n'agamba ekitooke kifansalira ne waaba ayimba atya tasobola kukuba hit eyo yali ya biseera biri kati generation eno erina kati nga bawulira pate ndekakoze pate okitegedde nti